omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti You are watching BGP TV, the Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Yes, bannange nanti mukimanyi ffe tukola kiro BGP Events tukola kiro butebe bupya bannange ebintu bibeera bwe biti nga tutikula ebintu ezo zolaba ezo baziyita drapes drapes ezo ne swags ziri omumpya ebintu kwegamba ekintu tukwasaganya omukolo naawe nokkiriza so kali kolengera kali ka concept kaffe kali ebintu mwolaba tuteekamu bimuli bino bya table stands ebintu ebyenjawulo kwegamba omukolo tables zino zoolaba zino round tables twava ku guno omulembe ogwa tables zino ez'ebibaawo ebibaawo kati eno table giraba eri musemisaako bw'ogibikula wano emalayo saako ebeera sakula naye kati wano ebeera ekozesa emisaako bw'ogira ogibikula neggwayo okitegedde zino nazo glass tables. So omulimu bwe guto bwe gubeera nga gutambula tubeera n'ebyuma ebisalaasala eyo booso ogiraba ebooso kakati ebyowulira ebikubaakuba abaana bange bakikula bintu tuhandolinga omukolo gwonna nga bw'ogwetaaga. You don't need to have stress of any function. So buli kintu omukolo kati tuli mu kukola kiro naye ng'omukolo gwa Saturday, so tugenda kukozesa garden eno gy'olaba tugenda teeka no big tent eyo etuuka ssaawa zonna, so buli kintu kitambula bulungi ddala, buli kimu kitambula bulungi ddala. Batuteereddeko light wano, batuteereddeko light ate ekintu ne kikyuka, ekintu ne kisukka wano, batuteereddeko light, buli kimu kitambula bulungi. So tuli wano omukolo mulungi ddala, ebintu bibeera bwe biti, tuli parkinga zino tables ez'enjawulo, kwegamba ebintu byo birungi ddala. Mwenna abatuwa emirimu bannange mwebale nnyo.
mwebalire ddala, mwebale nnyo. Ffe tujja kukola BGP events, tulina buli kimu. Tukola decoration, tulina music, tulina asha, tulina aboogezi, tulina music system, tulina videography, photography. Kwegamba ebintu ne bibeera nga bitambula. Era you don't need to have stress with your function. Bino byolaba bino, these are boards. Zino ziba board. Zino ziba board ze tukozesa ne tukola ensaawo okulaba amatiribona. Emmotoka eri tuli mu kutikkula bintu, emmotoka ebikyolaba tuli mu kutikkula bintu naye nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Wano we tuli wano. So mwebale nnyo mwenna abatuwa ddala emirimu, mwebalire ddala, mwebalire ddala, mwebalire ddala. Omulimu gutambula, omulimu gutambula this night mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Yes, this is BGP events. Zino zolaba ziba boodi zino wojjira ku mukolo nga tuzifudde white nga tokyalabako, biba biboodi bwe biti, biba bitititi bwe biti. Visibility zolaba zino zituba. Team yange nekola ki, they handle everything. So this is BGP events, the wedding setup. Yeah, the wedding setup. You can see these are chairs for some corporate seats. So this is it. Yeah, the wedding is on. All these are chairs. You see? Yeah. So before the things now, we pack everything here, then sacks, then boxes, then what. So once we arrange them so well, things come out well. These are what? These are drapes. Very new, brand new. Hey, we are here. We are working at night, Monangi. Yeah, here. This is full of flowers. We have, this is one of our the concepts that we had. You see the concept. These are for the glass tables. Also, those ones are tables. Then these are tables. We no longer use these tables of the wood tables. We no longer use those wood tables. So we just use these are plastic, and you can see it's a semicircle. But once you turn it, it becomes round, and those are the ones now we use. Nowadays we use those ones, so they're so good, and they are not bulky. They are just light. They are light, and it's a round, but when you hold it, you turn it into a semicircle, and yeah, work becomes so easy and simple. We have these glasses waiting for the bagole. We have the high table glasses and the VIP glasses. So everything is set. We are in a garden tomorrow. We are in a garden the other day. So we're just at night here working, and this is BGP event. Thank you for those who give us work. We really appreciate. And this is another Mugole. So we are on Bagole. We do photography, videography. We do have ushers. We do decoration, super decoration. And according to your budget, by the way, according to your budget, issues of introduction, the kuchala, the ikohinjira, then the weddings, we are there. Just trust us with your work. Then we have the music system, we have photography, videography, we do have MCs, we do have spokesmen, we do have, we book for you gospel artists, gospel singers, or even the secular singers if you want those who are good. There are some that we are good that we work with. Amen. And if you don't want, you want your function to be only for gospel, and here we are. For us, we are for gospel only. And quality, excellence, integrity, flexibility, time, and hard working, those are our core values. Yes, we're here to give you the best in Jesus' name. We love you and we bless you. See you when this function is done. I'll be updating you for how things will be moving. Yes, shalom. May God bless you.
Oh. No, tuli eno ku mikolo anti weekend vibes. Weekend vibes. There is this good place. I don't know if you've ever come to this place. There is this good place here in Mango. It's a garden. Yes, so we're just here planning and trying to do everything. This is today's decor, sitting arrangement. Yes, so I'm here. Everything is set. We are just, yes. Like you see, we're going to put a big tent here. These are drapes. Yeah, these are drapes. My team, they're working on drapes, you know. Yeah, so this is the place. Yeah. Hey, this is BGPevents. Mwebale nnyo ddala mwe mwenna abatuwa emirimu. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Era naffe weetuli okukola n'amaanyi kubaweereza ddala. Buli kimu tukirina wano. Everything we have, yeah. Oyagala mukolo guli simple, oyagala a corporate event, oyagala simple mukolo, yeah. You just let us know. We do it for you. BGPevents tugoba mikolo. Tukwatanga bwoli ate ne tukolera ekisinga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukwata ebifaananyi ne vidiyo. Tulina ba ushers abakola ku mikolo. Tulina aboogezi abakola ku mikolo. Tulina tukufunira bridal cars. Tukufunira the good catering system, service. We have the music system, that is the PA system. Music embeera gy'oyagala gye tukuyisaamu. Oba oyagala kuba gospel yekka, ate ago ge maanyi gaffe, nga tukuba gospel yekka. Baffe tuli balokole, ekyo kye tusingira naddala okwagala. Then video bifaananyi. Ate bwe tutuuka mu decoration, Mukama ekisa akituwadde bambi. Bwe tutuuka mu decoration ekintu kye balina okuvaayo mu linnya lya Yesu. So tweyune. Our number is 0703356033. 070 03 35 60 33. That is BGPevents. Jacobo, you can WhatsApp us and you tell us when is your date. Yes, when is your date? Amen. May God bless you. Shalom. When you see this, you may say, "Over this is what?" That is draping. That's how we do draping. Yeah, that's how my team does draping. You see that ladder? Yeah, that ladder. We use it in a big tent. Yeah, those big tents are very expensive. When someone uses big tents, oh, saga. So, we are doing draping. You may say, "What's this?" That is draping. Because for you, when you come in a already decorated tent, you may not know how things came about. So we first do things like that, and then we make the other rope after that. So yes, that is, decoration is full of things. There is
that decorate the draping. Then later we'll start on the boardwork. Then we start on the table setting. So yeah, that is draping. God bless you. Bannange emirimu gyo gitambula. Yes. Now the other draping that I was telling you, this is how it's done. So we hang it up into this big tent. You see now these so you can see that son of mine. Yeah, when it's done, I'll keep posting you. So things are okay. Yes, things are moving on. Kati eno gy'olaba ebeera department ya flowers. Flowers abakyala abalungi abali so alaba abakyala abo bali ku bimuli bambi. Guno omukolo anti BGP ekutte mu mukolo. Kale ensonga bazitegeera bulungi. Nkabaza Mukama emirimu gy'atuwa. Tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya
amanya linnya lyange mumukwano mungi manyize amanya linnya simwasibako bwesibi ddala Yesu amanyi amanya linnya lyange mumukwano mungi
lyange ddala Yesu amanyi erinnya lyange mu mukwano mungi tegulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashazi baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Father's heart. tegulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashazi baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okuwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa lw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working.